nze waiso toyinza kunkakasa wallahi billahi talahi kulambwa abana bange nti mpuuga mu kalulu ako yayita kwatanga ku ssente agondiga kuwa lulala. Era operation ye Kalangala ye yali CI yali wakulukulu yali omukesi w'omunda gwe bayita CI yefuula era yali mu kisaati nga kino kye yaguliddewo gino emikolo naye nga bw'omanyi deputy president kunoonyereza kukoma kumpi wali mulaba situka abo mulaba awo abuzaabuza abantu bamulaba wano president bamukutte ebyewa lubamuwamba wana bamulaba nti lubamuwamba ku airport naganaga nti naye ono nga abadde azanya kya CI bya munda CI kabisa ye kaki mujja kukyawa omusajja oyo lwemulimanya kuba bingi ebimu tetuli byogera naye ate mukama agenda ku kyaki ng'agiwaayo ebya kyaki ab'ebyobufuzi ng'abawaayo mwena agenda bawa kubanga wonna yeetooloddewo the politics of trickery and treachery. Ate bagenda kulaga opposition entuufu ku mutwe ate gwe naawe nti oli litoliki bali bayimbi beebyo bbanga lyonna oli yakugamba nti ebyo politics w'omwenge n'enjaga omanyi ku malibu bikiri mu lubaga enjaga eyali ku malibu n'akakoolakola olunaku ate bikyaludde okubaawo era banga nti n'omukulu bamuwaayo ka paketi kagenda nako. Omanyi president alina kiri nti omubbi muwerekere paka kuki Bobi azanyaawo okuwerekera omubbi paka ku mulyango yazanya mpuuga awo yamuwerekera paka we byafuluma nga bivudde mu public nayeba omulabe eno okwogeza kifuba wali yayeba negamuyitamu ali mu bakulu banne ne basaasira wagwa mu nsobi era Nambeshe agamba nti yaga nti naye omuntu ono bw'anaatuuka eri n'afuuka nampulira zibi mu lukiiko Nambeshe abuuza nti omuntu ono si mwangu ngalaba okumugyamu ebigambo akalu nga tubiwedde olwo baga nti obuwandiike bukolebwe kati tubufulume ebeera resolution ya lukiiko. President era nga bumanyi nti mukulembeze naga omukulu katutambule tuli bakulu n'abakulu kasita lukiiko tukanyize ebisigadde ono munnange katutambuze Kyagulanyize very reconciliatory second chance giving president kuba abasinga twandiwe tetukyakola naye ate emikiso yo gyafunye nga miyitirivu enkiiko ebyo biryogera kakati ebyo byonna bino byakola okusiiga ensaano ku mazzi okugjawo kiri ekyokulya mu bannayuganda olukwe naye njagala okakasa finito dikapo dituti nti nebwonaakola otya bannayuganda tetugenda kwerabira nti twakwesiga ne tukwesiga n'otutunda miliyoni 5. Ate bano bagamba balala ebindi ebirala byagamba byakwataganye nabyo ku luno ate abo babawa abo bakafuna obuwumbi 3.5 abo projekiti yaabwe ate yo yakuba Kyagulanyi. Yes, oli ku Yugi Update TV kusinzira okubanga otuwuliriza era nga nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano ng'omukwano gwange yenna atanaakubanga otwegattako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga otweyungako ddala bulungi nnyo. Enamba y'essimu eyo gye mulaba abagala okola advertisement abagala okulanga abagala advertisation kolera naffe kubalangira bizinesi zammwe okola adverts mwenna tubaaniriza. Enamba y'essimu gye mba muyitako ya WhatsApp ojja kubanga otufuna gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Baganda bange bali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo abali mu diaspora mwe bali kuwagira nkyukakyuka mweba nammwe bali ku mulirwano wano e Kenya mukola kyamaanyi nnyo kimanyi mubeerako nnyo muwagidde enteekateeka zonna ezigenda okuba nga zireeta enkyukakyuka mu ggwanga Uganda gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza.
mwebale nnyo okwagala amayengo ga channel eno. Mbaniriza mu abana subscribinga, mu abana likinga ne mu sharinga tusobole okuba nga tukulaakulanya amayengo ga channel eno. Mbagala nnyo baganda bange era mbategeeza nti mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV. Mweraba.